Uta TV tukole kadde Amasukkulumu mu bujjuvu ndisirwanje Julius ku lw'ekitongole ky'amawulire kubanga nga kutuusaako weewaawo njagala okwebaza gye nojja tusizaako engalo n'okukulisayo yonna gy'obadde olunaku olwaleero fano ku Uta TV tugayita Amasukkulumu kubanga tugasunsula mwaga gasinze okukola amawulire mu lunaku lwonna okwetoolola ensi yonna kansooke ngayitemu obufunze n'oluvannyuma ngaleete mu bujjuvu ebikulu mu Masukkulumu. This ID card will have to go to the police because this one is an ex. Tuwita kyotali Munnakenya abadde anyaga ettaka ly'Abannayuganda akakiiko kabamugemereire kamugombyemu obwana. So what is happening is that mubabikirira Mubalope tubakwate. President Museveni alabudde abali enguzi. As regards the issue of the sureties, this court finds that all the sureties presented before this court are substantial. Tuwangudde ekitundu ekisooka. Bajja oluteereddwa n'abuukula. Ladde ekubye abasuubuza ejjinja omu afiiriddewo omulala ali ku kitanda. Kakati no gagano mu bujjuvu tugatandise n'Omunnakenya amanyiddwa nga Kapeule Ngole ngono wa myaka 47 bweddu agambibwa okunyaga ettaka ly'Abakaramoja. Ono akwatiddwa akakiiko akanoonyereza ku mivuyo egyerimbise mu ttaka era okukakana ng'emikono gye gitalira ntungo okukakana ng'aweerennembeddwa paka enakapiripiririiti ku poliisi. Ono n'abadde akozesa endagamuntu enjingirire nga yeeyita Munnayuganda awedde emirimu. Kino kidiridde Simon Peter Lukone omutuuze mu disitulikiti y'e Nakapiripiririiti Karamoja eyo okwekubira enduulu mu kakiiko kano n'alumiriza Munnakenya ono okwekobaana ne kkooti ne bamubbako ettaka eryali liwererako ddala eka 10 bweddu. Olunaku olwali akakiiko k'omulamuzi Catherine Mamugemereirwe keeyongeddeyo mu bitundu by'e Karamoja mu disitulikiti y'e Nakapiripiririiti ng'eno olutuuse abatuuze baayo bakalombojjedde ennaku gye bayitamu olwa bannakenya abagufudde omugano okutwala ettaka lyabwe nga beeyita bannayuganda. Bano nga bayita mu muvubuka w'emyaka 31 amanyiddwa nga Simon Peter Lukone balumiriza Munnakenya Kapeule Ngole okukozesa olukojjokojjo n'atwala ettaka lyabwe bwe baali bagenze Kenya okwetegula ekibambulira ky'olutalo olwaliwo mu bitundu byabwe Karamoja. Okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa obubadde bulaga nti Kapeule yajja mu bitundu by'e Karamoja mu mwaka gwa 2015 era nga yafuna ebiwandiiko ebijingirire n'atandika okwezenza ku ttaka ly'abantu eritali lirye. Kino kijja omulamuzi Catherine Mamugemereirwe mu mbeera era n'asaba Kapeule ndagamuntu eraga nti Munnayuganda era nga bakizudde nti ndagamuntu gy'alina njingirire. Wano omulamuzi waasinzidde n'alagira poliisi emukwate lwa kweyita kyatali. Mu ngeri y'emu abakulembeze b'omu disitulikiti y'e Nakapiripiririiti nga bayitamu RDC waabwe David Modo abuulidde akakiiko nti ettaka lya gavumenti liweddewo olw'omujjuzo gw'Abakaramoja okuva mu bitundu eby'enjawulo okwezza ettaka ly'ebibira ssaako n'ery'amakomera nga banoonyaawo okusula n'okulundira ente zaabwe. There was an issue of some of the few Karamojongs who were able to get the access to the stores of the Amra in Moroto after finding that there was nobody, so they had to help themselves. Abatuuze abalala nga bali mu maziga mangi bagenze mu maaso ne boogera ku mivuyo gye basanga ku ttaka. Nicholas Ndugga yabaddeyo ku Uta TV Amasukkulumu.
Kulikanyo Nicholas Nduga ng'ebyo nno ebyasayirizeeyo bitadde ebbali. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Chuchu Magulu Nyondo Ronald Muwenda Mutebi. Owokubiri akubiriza abavubuka mu Buganda okufaayo okukola nnyo okola kyonna ekisoboka nga benyigira mu kulima emwanyi. Kino kibasobozesa okuyajja mu bwavu kubanga obwavu mpologoma bw'oteerwa nako ekubwebwe nangolaba. Ssabasajja okwogera bino abadde mu ssaza lye Bugerere mu ggombolola ey'Ebusaana ku ssomero erimanyiddwa nga St. Mark Primary School bw'abadde ng'akuza olunaku olw'ebyobulamu nga luno nno lutambulidde ku mulamu ogugamba nti abaami tubeere munyenye mu kwenyigira mu kuleetawo enkyukakyuka mu bulamu obulungi. Ssabasajja Kabaka akedde kukola dduyiro ng'abadde ava mu lubiri lwe olwakubiddwa mu ssaza Entenjeru mu ssaza lino ng'ono yeetoolodde ebitundu ebiriraanyeewo nga bw'awubirako ku bantu be. Wabula zibadde ziwera ssaawa 5:30 Ssabasajja n'atuuka mu ggombolola y'e Busaana ku ssomero lya St. Mark okwetaba ku mukolo ogw'okukuza olunaku lw'ebyobulamu. Eno ayaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga n'omwami atwala essaza ly'e Bugerere Mugerere James Sempiiga. Oluvannyuma Kabaka alambudde amakulu agamutoneddwa abantu be. Wazzeewo okwogera okw'enjawulo nga wano omwami wa Ssabasajja atwala essaza lino Mugerere James Sempiiga wategeereza beene nga bannabugerere bamwegattako mu kusoosowaza ensonga z'ebyobulamu mu Buganda. Ayigenje ffenna bannabugerere tukwegattako nga bwefuba ono kubanga obe mwavu obanga wava wonna ofiibwako mu nsi muno nga tuyita mu byobulamu. Olunaku lw'eggulo beene yalambudde ensiisira z'ebyobulamu ezakubiddwa mu ggombolola y'e Kawongo ku mwalo gw'e Galiraaya wamu ne mu ggombolola y'e Kitayimbwa nga ku mukolo guno minisita w'ebyobulamu Dr. Prosperous Nankindu Kavuma we yaloopedde beene nga mu lusiisira luno bwe basanze ng'akawuka ka mukenenya we kasinze okwegiriisa mu magombolola gano naddala mu basajja. Obulwadde obw'olukonvuba mu baana n'endwadde endala ezeekuusa ku ndi embi nazo zeegiriisizaayo nnyo. E Kawongo wajjanjabya abalwadde 506. Mu kutwaliza awamu mu byavuddeyo obulwadde bwa mukenenya bukyeriisa nkuuli. Ssabasajja Kabaka mu kwogerako eri Obuganda asabye abantu be okutumbula ebyobulamu nga beeyonja wamu ne mu maka gaabwe ssaako okwettanira ennyo okukola dduyiro kibasobozesa okubeera abalamu obulungi. Ng'eggwanga tukyalina entalo nnyingi ze tulwana. Omwo nga mwe muli okukendeeza n'okumalirawo ddala obwavu mu bantu baffe, ebbula ly'emirimu mu bavubuka awamu n'okwesalirawo ku nsonga enkulu ezikwata ku ggwanga lyaffe. Tetusobola kubituukako okuggyako ng'abantu baffe nga balamu ddala bulungi. Kabaka ku nsonga z'ebyobulamu mu Buganda akubirizza abantu okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya wamu n'okumanya akabi akakaliko n'okunyiikira okufuna obujjanjabi singa baba bakafunye. Tusanyuse nnyo okuwulira ng'ensonga ey'obulwadde bwa siriimu esomeseddwa ku mukolo guno. Eyo nsonga nkulu nnyo. Ye Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ku mukolo guno alabudde omuntu yenna anaagezaako okutabula ssemateeka wa Buganda. Ssabasajja Kabaka ye Kabaka wa Buganda. Era amasaza ga Buganda gali 18. Ssemateeka kyayogera. Ayagala okuwakanya ekyo ayagala kutabangula ssemateeka naffe tujja kumuwakanya. Ow'omumbuga era asabye gavumenti ereme kuyisa tteeka ku balimi b'emmwanyi ng'agamba nti singa liyisibwa kyakuzza abalimi emabega. Ewana e Busaana n'ogamba omuntu abeere layisinsi ey'okulima emmwanyi obanga amugamba nti lekerawo okulima emmwanyi. Ssabasajja Kabaka mu ssaza lino ery'e Bugerere amaze ennaku 2 ng'alambula. Kalo Nakibuule yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Weewaawo ngali nnyo Magulu Nyondo. Bwe tuvaako eyo ate pulezidenti w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni alabudde abalamuzi n'abakozi ba kkooti abalala abagufudde omugano ng'ogw'enswa okulya enguzi ku bannayuganda ekiremesa abantu ba bulijjo okufuna obwenkanya mu mbeera ey'okugendanga mu makooti.
era nno asabye abakozesa eryanyi nga beesenza mu ntobazi okukikomya bunnambiro. Omukulembeze w'eggwanga bino abyogeredde maka ge agasangibwa mu bitundu by'ejjinja bw'abadde ayogerako eri eggwanga mu kiro ekikeesezza olwaleero. 1078 mu kaweefube gwaliko okutalaga eggwanga ng'asomesa abantu okujja mu bwavu, Pulezidenti Museveni atandise okutalaga busoga. Omukulembeze w'eggwanga yatandise na kusinkana abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'oluvannyuma yayogeddeko eri eggwanga ng'ayita mu lukiiko lwa namawulire lwe yatuuzizza amaka g'ejjinja mu kyekikeesezza olwaleero. Museveni yasinzidde eno n'alabula abalamuzi abali b'enguzi nti bakwatibwa era bw'atyo n'asaba Bannayuganda okuloopa abalamuzi bano bakangavule. Now, the judges who are corrupt, abalamuzi abali enguzi. But this is very simple. If you could report them with the facts, would arrest them. Omulamuzi is not above the law. So what is happening is that mubabikirira, and that's why they are still there disturbing you. Omukulembeze w'eggwanga yalagidde ebitongole ebikwasisa amateeka okulekera okukozesa eryanyi ku bantu abeesenza mu ntobazi wabula babogereze okuzaamuka wadde nga yavumiridde eky'okwesenza mu bifo bino. Era nja kwira nga ndijje kwagala n'abantu bava mu bibali ng'amaze okukola omulimu guno gwendi kutambula nga nkola. And explain to them why they should peacefully leave the wetlands. Lwaki basaanira okuva mu bibali baveemu and then we shall get a better use of the bibali. Omukulembeze yayogedde ku nsonga z'ettaka enjeru ebyalo bisoba mu 10 gye berekedde okusengulwa n'alagira minisita omubeezi w'ebyettaka Paasi Namuganza okugenda enjeru akole ku nsonga eno. Omukulembeze w'eggwanga yayogedde ku nsonga y'ebbeeyi y'ebikajjo eyongedde okugwa ekyeyalikiza abalimi b'ebikajjo. Agamba nti talina kyamaanyi kyayinza kukola ku bbeeyi eno okuggyako okuwa abalimi amagezi okubivaako balima ebintu ebirala. So the avocado, the price will continue to go down. There's very little we can do. And if it is done by somebody who is big, for me, I am still looking after Ankole cows. Asuubizza okwongera okuteeka ssente mu bavubuka ebisoga nga bw'azze akola mu bitundu ebirala eby'eggwanga naddala mu Kampala. Oluvannyuma asomesezza abantu ku ngeri gye bayinza okwongera ku nnyingiza yaabwe okusinga okutunulira ebintu ebyawamu ng'enguudo, amasomero n'ebirala. Omukulembeze w'eggwanga akyatalaga busoga ng'asuubira okuggulawo enguudo empya mu kibuga Jjinja okusomesa abantu b'ekaliro ku ngeri gye bayinza okwejja mu bwavu. Kulekanya musasi waffe bwe tuvaayo eyo ne tugendako ate mu kooti omutegesi w'ebivvulu amanyiddwa nga Bajjo Events nga ye Andrew Mukasa ono nno ateereddwa kakalu ka kooti olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuleeta abamweyimiridde nga basaanidde. Omukulu ono kooti olumutadde n'atandikirawo okubuukula ateereddwa nno kakalu ka bukadde bwasinyiza Uganda 40 nga zaabuliwo. Omulamuzi wa kooti y'oku luguudo Buganda Stella Malisi Amabirizi akkiriza omutegesi w'ebivvulu Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo okwoza ng'ava waka oluvannyuma lw'okuleeta abamweyimiridde nga basaanidde. Bajjo kooti emutadde ku kakalu kaayo ka bukadde 4 nga zaabuliwo ate nga abamweyimiridde batadde omukono ku kakalu ka bukadde 20 nga singa Bajjo adduka n'atadda mu kooti ze baba balina okusasula. And the accused having presented substantial sureties, is released on cash bail of 4 million shillings. And each of the sureties to execute a non-cash bond of 20 million shillings. Abamweyimiridde kubaddeko Abe Musinguzi nga mutegesi wa bivvulu, Alozias Matovukizza ne munnakibiina kya DP Moses Bijirwa. Bano kooti ebalagidde okuleeta endagamuntu zaabwe mu kooti. Bannamateeka b'omuwawaabirwa nga bakulembeddwamu Salongo Erias Lukwago basanyukidde ekya kooti okukkiriza omuntu waabwe okwoza ng'ava waka, wabula beemulugunyizza ku bukwakuliza obumu omubadde ne ssente nnyingi esasuddwa Bajjo. Muganda waffe Bajjo afunye
temporary freedom oba okweyimirirwa asobole okufuluma ebweru asobole okubanga agenda maaso n'okukakalabya emirimu gye nga bwakomawo wano okuwoza ekyo tuli basanyufu ku kyo kubanga eddembe ly'obuntu kikulu ensimbi nnyingi bukadde buna ensimbi nnyingi abamweyimiridde awamu n'emikwano gye baliko bye boogedde kubanga Mukama Katonda atuyambe n'afuluma pulesi basuseeko ne bamukkiriza okweyimirirwa ne bamuwandula n'agganya okwogera. Nsooka okwebaza bannapipopa bamwena n'abantu bonna abasobodde okubeerawo ku lwa budget ya process era twebaza Katonda n'omulamuzi. Kati for example singa olwaliro Kamuli wajjayo by election nga ngenda okwesimbawo neetaaga national ID sijja kunyumiza Electoral Commission nti ate eri mu kkooti. So ebintu byakoze byonna biri bwawe lw'amateeka era looya waffe agenda teekamu application. Bajja avunaanibwa omusango gw'okukuma omuliro mu bantu nga kigambibwa nti kino yakikola ng'ayita mu katambi ku mikutu gye mugattabyalo n'ategeeza nga bw'agenda okuggyako gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ono olubadde okufuluma ebweru n'awera nga bw'atajja kuggwamu maanyi. Nebaza Pulezidenti w'abategesi b'ebivulabbe Musinguzi, nebaza kanso wange ow'ekitiibwa Erias Lukwago oyo nja kufa naye, nebaza kanso Shamimu, nebaza kanso Beka, nebaza Nale Balani Sewanyana. Kooti emulagidde okuddamu okugyeyanjulira ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Kiyingi Moses, Aneti Nakayibale, Deuta TV, Amasukkulumu. Ebyo nno bivudde mu kooti. Mu mawulire ge tulina ag'ennaku laddu ekubye abasuubuzi mu katale ejjinja mu nkuba bikokyo ekedde okufudde emba olunaku olwo lwaleero. Omusuubuzi omu afiiriddewo ate abalala ne baddusibwa mu ddwaliro nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa. Abasuubuzi abakubiddwa laddu ye Malandi Dan ne Anthony, omulala ategerekeseeko oli Amalani. Tutuuseeko mu ddwaliro ejjinja nga balwadde bakyali mu mbeera ya kusabira bisabizi nga mbi ebitagambika. Naye nga bulijjo ne leero bakedde kutwala micungwa mu katale wabula babadde bakatuuka ku ssaawa ng'emu ku makyawo n'ekitundu enkuba bikokyo wetandikidde netandika okufudemba awo nno kwekweggama mutira ddu we basanze okutuuka okukazakkazaako mu kubo. Okusinza ku ssentebe w'akatale kano Laston Ngobi agamba nti Malani omutuuze w'Enaminya mu Njeru afiiriddewo ate nga Malandi Dan ne Anthony ab'Ekisozi babaddusiddwa mu ddwaliro ekkulu ejjinja nga biwala ttaka. Abaire aleese emicungwa kwamba kootukatale mu kiro eky'amaadi ekiva okutoona ku nkyo kuno olukuba lwabakuba bombiriri. Anthony bamutwaire tali mu mbeera mbi aye ye Malandi afiirirewo. Tufunye ekikangabwa ku nkyo lya leero amaadi gatandise okutoona. Abasuubuzi baife abava Ekisozi nga batuleeteire emicungwa wano babe bakapaakinga kuli yawo akakuba kaabakuba era omuntu gwe ategereka nga Magwayi afiirirewo. Babbe mukulu okuva wano ati ku mutwe nezivaako nefulumiramu nemujjako n'ebirevu nefulumidde eno wansi nempaye neziyibikayirika netubeerawo ng'eri kutonya ffena beesigamye tugenza okugira bweru bannaffe nga bava eri nga bapaakingawo n'emicungwa zaabwe n'epiki nga babeeraawo tugenza olaba akantu kabwatuse mulundi nekamuka bannaffe ne batandika okukaka ne bagweri oli n'agweri n'afiirawo bana balala ne basigala nga bakyakankana. Bwatuse nnyo ne ndaba omuliro nze lukyankula okuba wano sikirabangako gubadde gwe mulundi gwange ogusoose. Mawulire si malungi omwoyo gw'omugenzi. Mukama Katonda agulemuze ekisa ate n'abo abafunyemu obukosefu abajjanjabe mu bwangu basobole okudda ku gyabwe. Awo nyine tugenda okusinzira tuwummulemuko katono wabula ate tunatuuka tugenda mu kanyomero kaffe akamanya byolya kano ka buli lunaku kakunnyonnyola ki ky'oteekeddwa okulya n'engeri gy'olina okukiryamu bwe tuvayo tugenda mu kuwummulamu. Kyenkakasa wali owuliddeko nti ebinyeebwa bya mugaso. Naye ky'olina okumanya ebinyeebwa ku mukazi w'olubuto byagenda wala anti bibayamba babiri kosa n'omwana ali munda. Muno musangibwamu ebiriisa okuli proteins ne folate. Folic acid nga naye asangibwa mu binyeebwa wa muwendo nnyo eri omukazi w'olubuto. Ndowooza yali azaddeko ekyo kimanyi. Binyeebwa biyamba mu kutondebwa kw'omwana n'azaalibwa nga talina buzibu bwonna naddala ku bwongo oba ku nkizi.
potassium, zinc, calcium, sodium, magnesium ne phosphorus. Byonna biyamba mu kugumya amagumba ssaako okuziyiza endwadde okukwata. Manya byolya. Kulika nnyo mukumulamu okutandika ekitundu kyaffe ekyokubiri nga bannamateeka abawuliriza omukenkufu Stella Nyanzi nga bakulembeddwamu Isaac Semakadde basabye kkooti y'oku luguudo Buganda ebakkirize bateeke ebirango mawulire nga bayita abantu bonna abaagala okuwuliriza omuntu waabwe ono Stella Nyanzi asobole okuwangula omusango ogumuvunaanibwa. Dr. Stella Nyanzi avunaanibwa omusango gw'okutyoboola ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni wamu n'okuwemula nnyina omugenzi eyali amanyiddwa nga Esther Kokundeka. Bannamateeka abawolereza Dr. Stella Nyanzi bategeezezza omulamuzi wa kkooti y'oku luguudo Buganda Gladys Kamasanyu nti baagala kuyisa birango mu mawulire ag'empapula eri abo bonna abaagala okuwolereza omuntu waabwe bajje asobole okuwangula omusango. Kino kidiridde abajulizi 20 ababadde balina okuwolereza Nyanzi obuterabikako mu kkooti mu ntuula 3 zeetudde okuwulira okwewozaako kwa Nyanzi. The defense proposes a month within which conduct that exercise and also publish a notice in a newspaper of wide circulation inviting voluntary and willing witnesses to testify on behalf of the prisoner. Bannamateeka bano mubadde Isaac Semakadde ne Derek Bazeketta bwe babadde basaba omulamuzi ku nsonga eno bamutegeezezza nti abajulizi abaali bayitibwa omulamuzi gye buvuddeko banyoomoola ebiragiro bya kkooti ne batajja kuwa bujulizi. Tusabe kkooti emukkirize ekole ekyo oba kyali kikolebwako oba tekikolebwako yenkola ye gyagenda okuyitamu okufuna abajulizi akimanyi gye bali abadde beeyita mikwano gye mukimanye leero nti temuli mikwano gya Nalongo Dr. Stella Nyanzi muganya okujja okuwa obujulizi. Bano era bongeddeko nti oluvannyuma lw'abajulizi bano okugaana okujja tewali kkooti kye yakolawo nga y'ensonga lwaki baagala okuyita abantu bonna abaagala okuwolereza Nyanzi bajje nga bakozesa emikutu gy'amawulire. Era kkooti tugigambye nti okwakkiriza bonna bwe batutaddewo bujje mu kkubo lya Nalongo mu omwezi mulamba asobole okukola okunoonyereza okulondoola okuteesaganya n'abajulizi nga tali kunninga. Emirundi 3 nga kkooti eno etuula okuwulira abajulizi b'omuwawaabirwa wabula nga tebajja. Kkooti ebadde esudde ennabe mu ofiisi zaffe situkyebaka situkyalya situkyakwata masimu buli gw'okubiro ng'omujulizi abantu bakwewala ng'ekyeneena tuba titugigambye nti nyabo omulamuzi ow'ekitiibwa si ye gwe Nalongo si ye gwe agenda okwoza omusango guno. Olunaku lw'eggulo kkooti eno yategeezezza bannamateeka ba Nyanzi nga bw'etasobola kuwaliriza mujulizi kujja mu kkooti kuwa bujulizi nga ne byagenda okuwaako obujulizi tabimanyi. Abawaabi ba gavumenti basabye omulamuzi okugoba okusaba kwa bannamateeka bano era balagire baggalewo omusango gwabwe olwo bagende ku ddaala eriddako. Clearly the call for a 1-month adjournment is not only outside the law but very unfortunate. Bano bagamba nti bannamateeka bye basaba byakwekwasa bwekwasa na kumalira kkooti biseera ate nga kkooti yabawa obudde obumala. Omuwawaabirwa aweerennemba n'omusango gw'okutyoboola ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga ng'akozesa emikutu gye mugatta bantu bwe yawandiika obubaka ku kibanja kye ekya Facebook. Kati kkooti yakuwa ensala yaayo ku bbalaza ya wiiki ejja. Kiyingi Moses, Anet Nakayibaale, Deuta TV, Amasukkulumu. Mu mbeera nate eyo y'omubaka w'emukono Betty Namboze Bakireke nakati akyazzeemu kalambira ng'amakampuni agatwala abakozi ebweru bwe galina okuyimirizibwa oba agamu gaggyibweko n'olukusa. Ono agamba nti abaana bakyayita mu mbeera mbi ddala kati bakama baabwe babakoza akagiri mu mawanga gye batwalibwa okukola emirimu gino ate bakama baabwe era tebababalamu mugaso n'akamu. Amakampuni bugali 151 kyokka nga ababaka balowooza nti agamu gayinza okuba nga tegalina bisaanyizo oba olyawo nga n'okuyitirira gayitiridde obungi. Bo mu mpisa zaabwe ez'obuwangwa omuntu okumukozesa awaka bakulaba nga
muddu babawandulira amalusu babayozesa toilets nga bayambadde ng'engalo tekuliko gloves, babakuba babarapinga babamemmere babamu omusaara kubanga bwe baba babajja ku kampuni zino ezibatwala baziwaayo commission kati eyo commission bo bakitwala nti baba baguze omuddu waabwe ne bwagamba nti leero akutambuze mulina gye mulaga agenda kukutte ku mukono ng'omuntu bw'atambuza embwaye era abantu abo ne bwe balwala babagamba nti teriyo budde bwa kulwala eri basigala bakyabakozesa kati abaana baffe bangi babatwala babalimbye tubatwala kubeera basomesa tubatwala kukola mu supermarket ne be babuulira nti babatwala kukola mirimu gya mayumba tebababuulira buzibu bukirimu kati abaana bangi bafiiriddeyo naddala abawala abalala babatemudde butemuzi abalala besse olw'ennaku ne bakomitinga suicide kakati naffe okukola ng'ensi etegeera tubadde twagala amakampuni gano 51 mulimu gavumenti ge yawa olukusa okutwala abantu ebweru gayimirizibwa okutwala abo abakola mu maka mu kifo kyago gavumenti eteekawo ekitongole mu minisitule ya leba ekinoonyeza abantu emirimu nga kikolaganye ne gavumenti zinnaazo ne zitwala abantu baffe mu butongole ate ekyo kye bagamba mbu abantu be beetwala nga baagala gavumenti omulimu gwayo esobola n'okukugaana okukola ky'oyagala okukola bwe kiba nga kijja kukuleetera obuzibu nolwekyo gavumenti tegigimala kugamba nti fe abantu batuddukako ne bagenda ng'ate yo evunaanyizibwa ku buli munnayuganda yenna ekirala ababa bafuniddeyo ebizibu babeere nga basobola ebyo nno nabyo biri bwe bityo batugenda maaso n'Amasukkulumu enkya y'olunaku olwaleero amawulire gakedde kusaasaanira mikutu ejjamawulire egy'enjawulo mu ggwanga nga gannaku nga gano nno gagamba nti omutandisi wa kampuni ya Mukwano bw'assizza omuko gw'enkomerero mu maka ge e Kololo. Mu kiseera kino abantu ab'enjawulo bakyekulumulula nga beeyiwa mu maka g'omugenzi okusaasira ku b'eŋŋanda ze. Amilali Kamali yazaalibwa mwaka gwa 1940 ng'azaalibwa Ali Muhammadi yakulemberamu bayindi banne abajja mu ggwanga okutandika okusiga ensimbi mu ggwanga mwaka gwa 1940. Mu kiseera kino ab'eŋŋanda emikwano wamu n'abantu abatali bamu batandise okwekolomula okugenda okusaasira ab'eŋŋanda z'omugenzi abakuŋŋanidde ku ofiisi za kampuni eno ezisangibwa ku luguudo Old Port Bell. Okusinza ku Patrick Bitatule ngono yali ku lukiiko oluteekateeka emikolo gy'okuziika omugenzi agamba nti omugenzi wakuziikibwa ku lw'omukaaga lwa wiiki eno era ne beebaza ne gavumenti okukkiriza famire amu n'ab'eŋŋanda okukolera emikolo gy'okusomera omugenzi Ddwa ku kisaawe e Kololo. The burial is on Saturday. The prayers will be held and the messages shall be read at the airstrip. So from 8 o'clock, 7:30, 8 o'clock, we shall be arranged. By 1 o'clock, he wants to be rested. Bitatula omugenzi amwogeddeko ng'abadde mpagirwaga kunkulaakulana y'eggwanga ate ng'abadde talina buzibu bwonna ku muntu yenna. Have so much power yet be so humble. Touch so many people's lives. Be so generous. Be so kind. Be so patient. An amazing man. 80 years, like he's lived for 200 years. The things he has done, the number of people whose his lives have touched. He's a wonderful man. Nobody was too big and no one was too small for him. Ono si yekayogedde ku mugenzi wabula ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu naye y'omu kubazza okusaasira b'eŋŋanda nga naye amwogeddeko birungi byerere omulina okumalawo entalo ezaali zifumbekedde mu bannamakolero. A very, very humble old man. And he helped a lot of people, young and old. And he settled disputes between the business community. Amilali Kamali ye mutandisi wa kampuni ya Mukwano ngeno yatandikibwa mu mwaka gwa 1986 nga yatandika ng'ekola mu by'obulimi eby'entambula saako n'ebintu ebirala bingi. Erinnya Mukwano lyava ku bannansi okulemererwa okuyita kitaabwe amannya g'amatuufu aga Ali Muhammadi. Taata wa Mukwano ye yasalawo okusenga e Fort Portal kyokka ye mutabani we n'asalawo okudda e Kampala era ng'eno gye yatandika amakolero agoogerwako olwaleero. Idi Amin Dada bwe yagobaganya abayindi mu ggwanga ne Mukwano naye teyaluwona era yatawaanyizibwa nnyo bya nsusso wabula ng'ebiseera ebyo yali kampuni tennafuuka Mukwano.
Amakolero ga Mukwano okusinziza ku Gulera Observer, Mukwano akozesa abantu abasoba mu 7 so nga Uganda ekuŋŋaanya omusolo oguli mu bukadde bwa $3 obusoba mu 3 buli mwaka. Mu mwaka wa 2011 ono nga ali wamu n'omugenzi James Mulwana owa Nice House of Plastics baweebwa ekirabo ekyatumibwa Distinguished Order of the Nile oba Class 1 okubasiimula okulaga bannayuganda nti omuntu asobola okutandika bizinesi mu ggwanga ate neekulaakulana. Mukwano alina amakampuni agawerako muli Eke Transport Uganda Limited, Gulf Stream Investments, Lira Maize Factory, Mukwano Agro Project Limited, Mukwano Eke Plastics Limited, Mukwano Industries Limited, Mukwano Sugar Factory Limited, Nationwide Properties ng'eneekola ku byakugula ttaka n'okulaakulanya, Lire Packaging Limited n'endala nnyingi era nga zikola ebintu ebitali bimu. Mu kiseera kino famire erinze ab'eŋŋanda abava ebweru w'eggwanga omugenzi alyoka aziikibwe ku Lwomukaga oluvannyuma lw'okumusabira ku kisaawe Kololo. Gerard Mutumba, Devuta TV Amasukkulumu. Ffe tugamba nti omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agusaasira ebyagusobako. Ebyo ndogo tuba tuvuddeyo tukagendako mu kanyumiro kaffe ak'obulamu obwetaaga kano kabeerawo buli lunaku olwokuna tukunyonnyola biki by'obulamu by'obweno ng'ejjo olina okubukwatamu naye nga obadde okimanyi nti ekibala kya mugaso nnyo eri obulamu bwo kyokka nga kisobola okuviirako endwadde lukunkumulise ng'obeera ng'okiridde nga tosoose kukyozaako. Olw'eddagala kifuirwako ensangi zino ekibala kisobola okusikiriza ng'ogenda okukirya naye ate mwanattu olina okufaayo ennyo ng'ogenda okukirya okiteeketeeka bulungi olwo kiryoke kibeere n'omugaso gwennyini gwekiteekeddwa okuwa. Omukugu mu kunoonyereza ku ddagala ery'obutonde ku birime Andrew Ssewanyana agamba nti kikulu nnyo okumanya engeri gy'oyozaamu ekibala kyo obulamu obwetaaga. Abakugu batukuutira okwettanira okulya ebibala ssaako enva endiirwa olw'emigaso egisangibwamu gamba ng'okuma omusaayi gwaffe nga gulina amaanyi awo ne tuwona endwadde okwanguwa okutukwata ssaako n'okuziwonya olw'ebirungo nga vitamin C, omunnyo gw'obutonde n'ebirala ebisangibwamu. Ensangi zino bangi bettanidde omulimu gw'okulima ssaako n'okutunda ebibala wabula engeri gye babirimamu etiisa. Waliwo ebibala by'olaba nga birabika bulungi naye ng'okutuuka ku ekyo ebadde enkozesa ya ddagala ate ery'obulabe ery'obulamu bw'omuntu. Okusinziira ku bakugu eddagala erifuuyirwa ku birime singa liyitirira obungi mu mubiri gwo oyinza okufiirwa obulamu bwo nga kino kijjawo singa okirya nga tokyozezza. Era alipoota endala ziraga nti eddagala erifuuyiddwa ku bibala oba enva endiirwa gye likoma okubeera eringi mu mubiri gwo n'endwadde okwongera okukulumba. Singa oli ekibala kyonna nga tokyozezza bulungi endwadde z'ensigo okukaluubirizibwa mu kussa toyinza kubisimattuka. Okusinziira ku mukugu mu kunoonyereza ku ddagala ery'obutonde erikola ku birime Andrew Ssewanyana agamba nti endwadde ya kookolo ekyase ennyo kati eva ku ngeri gye tulyamu era nga n'eddagala erifiirwa ku bibala n'enva endiirwa likola kinene nnyo. Ekisooka obulwadde bwa kansa bwe bukyakutte nnamba emu mu nnaku zino mu bulamu bwaffe. Otera okuwulira nga bagamba nti ebyuma byafudde ebya kansa naye nabyo byennyini byekyanga nga bisusse okukebera obulwadde bwa kansa. Abantu ffe kennyini tulagajjalidde obulamu bwaffe. Ssewanyana ayongerako nti n'endwadde z'amagumba eziriwo ensangi zino zeekuusa ku bye tulya. Weno okusanga omuntu aweza emyaka 6 oba 7 bw'otamusanga ng'akaaba ndwadde z'amagumba ndwadde za mugongo kitegeeza nti oyo alina engeri gy'alabiriramu obulamu bwe. Naye singa tugezaako okuba tuddayo ku nkola gye twalinangako ey'okukuuma obulamu bwaffe obulungi naffe tujja kusobola okuwangaala ne tutuuka ku myaka 10. Ate mu baana bato bayinza okufuna endwadde ezeekuusa ku bwongo, embiro ssaako n'okuggwaamu amaanyi. Eddagala lino likosa nnyo abakazi abali embuto anti ekiriira ky'omwana ali munda kiyinza okufuna obulabe era ne mu kiseera ky'okuzaala tekimubeera kyangu olw'obutwa obumubeera mu mubiri.
ono akulabula nti eddagala eryo okulimalako ku kibala olina okukozesa amazzi amafumbe ate nga gabugumamu katono nga bw'alambulula. Bw'osobola okukwata tugeze ennyaanya ng'ezo oba green pepper kyoguze katale n'obugumya ofumba amazzi ne geesera bulungi n'obituuzaamu okumala eddakiika nga 2 n'obijjamu n'obyoza bulungi awo n'osalaasala kikuyambako okukendeezaako ku bulabe obuyitirivu ennyo. Kati ndowooza bali b'ebibala nga temusoose kubyozaako ate nga si ggwe eyakyerimira amatiga gweyolekedde ogalabye. Obulamu obwetaaga. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukkulumu. Ebyobusuubuzi olunaku olw'olwaleero banka ya Centenary ekakasiddwa okutandika okuwa bakasitoma bayo enkola ya yinsuwa nga bano bakakasiddwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority nga baweebwa license eya bank insurance agent. Bino nno bibadde ku yafeesi ya IRA ku Kyadondo Road. Mu kafubo w'okwongera amaanyi mu buweereza eri bakasitoma, banka ya Centenary efunye layisinsi okuva mu kitongole ekya Insurance Regulatory Authority okutandika empeereza eya yinsuwa eri bakasitoma. Eno ye banka ye-17 okufuna layisinsi eno mu ggwanga era ng'okusinziira ku ssenkulu wa Insurance Regulatory Authority mu ggwanga Haji Lubega Kadunabbi, kino kyakwongera okugasa bannayuganda olwa bakasitoma abangi banka eno beeyina. Edeko nti Centenary Bank yesinga okubeera ne bakasitoma abangi. Bakasitoma abo abangi twagala bafune obuweereza obwa insurance nga kino kigenda kwongera okugaziya abantu abatuukibwako empeerezebwa eya insurance mu Uganda. Kadunabbi agamba nti enkola eno ekoze ensimbi ezitagambika era nga ne bwe zaali zikyali 13 nga zaali zikola amagoba mayitirivu. Naye nga bwe zaali 13 zakola biliyoni 26 mu mwaka, naye nga ezimu zaali zitandika butandisi endala zatandikira mu makkati. Tulina essuubi nti ensimbi ezigenda okukolebwa nga ziyita mu mukutu guno zigenda kweyongera, naye ekisinga obukulu nti insurance eyekwata ku muntu owa bulijjo kye yeetaaga egenda kwongera okuteekebwako amaanyi. Fabian Kasinga yakulira banka ya Centenary agamba nti kampuni za yinsuwa eziwerera ddala 7 zakkiriza dde okukolagana ne banka eno mu kutumbula n'okutuusa empeereza eno mu bantu. Twali basanyufu era tubadde tugezaako okwetegeka era olwaleero byebigere bino okulaba nti tuzze okufuna mu butongole okukkirizibwa oba layisensi tusobola okukikola. Tugenda okufuna insurance zonna esobola okutundibwa naye nga tusookera ddala ku insurance twanagala okukola ku insurance ezo eziddamu obwetaavu bw'abannayuganda ddala bakasitoma baffe yatusanga enkola ya yinsuwa ebadde tennakwata bannayuganda abasinga omugamba nga tebalaba birungi byerina ate ng'abamu tebannafuna mukisa kusomesebwa ku nkola eno. Ziringa 19 ezibulayo okubeera nga tuyingira mu ssaawa 4 ez'akawungeezi ka leero. Katuwumulemu katono tukomona bya mizannyo.
gebyemizannyo kampuni y'amafuta eya Shell esumuludde esukka mu bukadde bwasinza Uganda 300 nga nno zino za kuvugirira empaka za V-Power Pearl of Africa Rally. Zino zigenda kuyindira mu ggwanga nga za kubeerawo ku ntandikwa oy'omwezi ogw'omunaana gwe tugenda okuyingira maaso awo. Guno nno gubadde mukolo ogw'okutongoza empaka zino ogusookedde ddala gubadde ku Shell ebugoloobi. Abavuzi b'emmotoka z'empaka bavuddeyo bangi ne balaga obumalirivu nga baagala okuwangula empaka zino. Libadde ssanyu jjereere ku ssundiro ly'amafuta erya Shell ebugoloobi. Abavuzi b'emmotoka z'empaka omuli Ronald Ssebuguzi, Omar Mayanja ne Arthur Blick Jr. babadde bakwasibwa ettu okuva mu kampuni ya Shell ebavugirira. Wano aba Shell bwe balangiridde n'ettu lye batadde empaka za mmotoka eza Pearl of Africa Rally nga zino ez'omulundi ogwokuna ku kalenda y'ekibiina kya FM y'omwaka guno. Abavuzi abavugiriddwa Shell buli omu alina empaka bw'azoogerako oluvannyuma lw'okukwasibwa ettu. Shell bantaddemu obukadde 40 ate ekirungi ku mwaka guno nti kwasibwa okuta lwali mu mwezi ogwokuna tubadde n'ebbanga kumpi lya myezi 3 okwetegeka, so ndi mwetegefu. Yaffe namu twatumaze ogikanika twavugako kilomita 7 ku safaari era manyi nti namu twanywa mazzi twamaze ogakiriyalinga tumanyi tweteeseteese ine twali bakubiri omwaka oguwedde ku Pearl naye twabuzaako akantu kamusaba omukisa gwa leero akakamu manyi tujja kakwata tugenda kajja. Wabula ye avunaanyizibwa ku makubo mmotoka mwe zigenda okuyita mu kibi Katende alabudde abaagezi omuzannyo gwa mmotoka z'empaka okwerinda mmotoka ez'omulundi guno nga bayimirira wala. So abavuzi bagenda kubafunamu quite much kubanga bajja kuba basobola okompitinga n'ezisikoodi ez'amanyiira nnyo awali tight. So abadriver bakifunyemu, abaagezi nabo tubataddeyo viewing points eziwerako. Tujja kuba tuwa maps gye bujjako mu wiiki ng'emu oba bbiri basobole okuba nga bagendera ddala awali ekinyusi kya entertainment. Pulezidenti w'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa motoka mu ggwanga Dusman Oke atendeza kampuni ya Shell olw'obuwagizi obwa buli mwaka obateeka mu muzannyo gwa mmotoka z'empaka ssaako okuvujjira abavuzi ba Uganda ne basobola n'okuvuganya mu mpaka za Safari Rally ezakaggwa. Ategeeza ng'okutaasa obulamu bw'abawagizi n'abavuzi ba mmotoka z'empaka bwe bakikulembeza mu mpaka za V-Power Pearl of Africa Rally. Wano Ponzendo Wakataka yali awanguddeko mu mpaka za Pearl naye waaviriddeyo n'akangaza nga bw'atatidde kafulumu owa Kenya mu muzannyo guno aleeta mmotoka etiisa abalala. Uganda original ngina musangawo tulabe zo manyize zikole nali nkoze abagimanyi nabanga mu enifonga mvuganya ba N11 so kubanga nasikoda and then not all over this isinga nye yange nenja bakasanti mafumafu wa Uganda wa Uganda nayo yonna Lwakataka agamba nti singa abavugirizi bonna bavaayo ne bamuteekamu ensimbi wakuddamu ekyafaayo kye yakola mpaka za Pearl of Africa gyevuddeko. Abavuzi abasukka 40 be basuubira okuwandiisa mpaka z'omwaka guno. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Mu byemizannyo ebirala abazannyi ba ttiimu y'eggwanga eya badminton beerwanyeeko okulaba nga batuuka mu mpaka ez'ekikopo kya Africa nga bali ku mutindo gwennyini ogusaanidde. Kino kidiridde Daniel Mihigo okuteekawo empaka ez'abazannyi abasinga mu ggwanga 10 bweddu ezinaabaawo ku Lwomukaaga lwa wiiki eno nga za kuyindira ku JMD Badminton Club e Kololo. Uganda yakukiikirirwa abazannyi 6 omuli abasajja 3 n'abakyala 3 mu mpaka ezinayindira mu ggwanga lya Morocco. Empaka z'Olwomukaaga abazannyi bazoogerako bwe bati katukulage bye bagamba. Kulaba nga ba senior player mu Uganda mu ggwanga lya Uganda bawumula nnyo nga tebalina empaka z'okwetabamu eza badminton. So kati nze nga Mihigo n'endowoozayo ku kantu akasobola bakipinga active nga beetaba mu mpaka za badminton buli mwezi. Enteekateeka zino zigenda kuyamba ku bazannyi abagenda kwetaba mu mpaka za All Africa Games okulaba level ya fitness yaabwe wetuuse n'okwetegeka kweyongera okwetegeka n'amaanyi. Ebyo nga bikyali awo aba Corporate League batuuse ku nzikiriziganya n'ekitongole kya Red Cross okwatagana mu bintu bye bakola gamba ng'emizannyo saako n'okudduukirira abantu naddala betaaga obuyambi mu mbeera eby'obulamu. Bino bituukiddwako mu ndagaano gye bataddeko emikono ku kitebe kya Uganda Red Cross emengo. Jamiyo mu kibi ky'abasinga abaddeyo.
olw'okwongera amaanyi mu mpaka za corporate league ssaako n'okukuuma bannayuganda nga balamu, ekitongole kya Red Cross kikoze nabo endagaano olwaleero. Ekitongole kya Red Cross kibadde kikiikiriddwa omwogezi w'ekitongole kino Irene Nakasita ku lwa ssaabawandiisi atabaddeewo, ate nga corporate league ekiikiriddwa ssentebe waabwe David Agaba. Oluvannyuma omwogezi wa Uganda Red Cross Irene Nakasita atubulidde ebibadde mu ndagaano eno. So olwaleero tuyingidde mu relationship ne corporate league, singa wabeerawo ebigo by'aze corporate league nga companies zirina okudduukirira oba ebintu ebiddiza eri abantu nga waliwo obwetaavu, tujja kubanga tusobola nga Red Cross okwenyigiramu 100 okusobola okulaba nga ekintu ekyo kituukirira era ng'abantu bonna abakoseddwa bayambibwa. Ye ssentebe wa corporate league David Agaba atubuulidde lwaki basazeewo okutuuka ku nzikiriziganya eno. Red Cross ezinga etuyambayambako n'obobeera ku kisaawo ng'ofunye obuzibu, omanyi nga bwe tudduka emisinde ozanya mupiira omuntu accident eyinza okubaawo, naye Red Cross ezinga etuyambako nga mulimu gwabwe nga bwe bakola baddukira ku kintu ekyo ebigo ebitalaze ebisooka immediate baba batuuseewo dda ne ambulance ne batuyamba. Ono agamba nti mu kaseera konna baakugenda mu mambuka ga Uganda okudduukirira abali mu bwetaavu. Guno omwaka mwezi gw'omwenda awo tugenda ggulu okukola ka CSR ako, tulina be tugenda okudduukirira abatalina bitabo, abatalina gye basomera miti, twagala bayambayambako mu bintu ng'ebyo. So tukoze enkolagana ne Red Cross etuyambeko mu bintu ng'ebyo ebya okudduukirira abantu abatalina, kubanga tubeera ne Kampala naye tulina abantu bannaffe abali mu kyalo ate balina bye bakola. Kulikayo nnyo musasi waffe. Era bwe tuvaayo oluvannyuma lw'okuwangula Bulo Parents ku ggoolo emu ku bwereere mu mpaka z'eggwanga ezigenda mu maaso Soroti, St Mary's Kitende enkya yakweriga ne Buddo SS mu luzannya lwa quarter finals. Mu mipiira emirala eginasambibwa St Mary's Kitovu yakweriga ne Bulo Parents, Kako SS ne Standard High Zana, Songa Teso College yakubulonda ne Amos College mu mpaka ezigenda mu maaso, mulimu n'empaka ez'okubaka nga buli omu alwana okuwangula. Owejja okolera ngamba nti ebulanga 8 okubeera tutuuka ku ssaawa 4. Awo sobola kwongerayo yadde n'akamu n'akatono okujjako kukwasa omukisa gw'omukono gwa Reverend Festo Kalungi nenga nze gwe nagunjukira ngonzikidde wano. Tujja kuddingana olundi kusabira ekiro kitambule bulungi. Kwebaza okubeera omulabi omulungi w'Amasukkulumu. Dawuda TV ekyagera mu maaso n'ebirala bingi. Sula bulungi.